السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. متنا ملونجي tugatena ne wakitiibwa Allah kyatuwadde obulamu, ekyatuwadde byatuwadde nga Allah tumusaba obulamu bwatuwadde atukingirize endwadde zonna ennene entono ezikwata munda n'ezikwata kungulu. Allah tumusaba abeere nga zonna zitukingiriza. Kutira omwoyo gwange n'egyammwe okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumutye tukole byayagala. Allah tumutye twesambe ebyo byonna byatugaana ne mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama byatugaana. Kutira omwoyo gwange n'egyammwe okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nenzizaako okusalira Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Olunaku lwaleero tugenda kuggulawo chapter mpya, tugenda kuyingira lunyiriri lulala nga lwe lunyiriri almashu ala alkhuffaini, okuba nti omuntu ayisa amazzi bw'aba afuna wuzu ku khuffaini oba sokisi nga bwe tujja okulaba mu maaso. Lunaku lwaleero kye tugenda okulaba okuyisa amazzi ku sokisi oba ku khuffaini kitegeeza ki, era ddi omuntu wakkirizibwa okuyisa amazzi ku sokisi, era ddi omuntu lwatakkirizibwa kuyisa amazzi ku sokisi, era biki ebitta wuzu omuntu singa aba ayisizza amazzi ku sokisi, era bbanga ki omuntu lyayina okumala, era ayinza kusaala swala mmeka singa aba ayisizza buyisa amazzi ku sokisi ng'ebigere tabinaabye. Ekisooka, abamanyi baffe abalungi bwe baali bawandiika ebitabo, tulina ebitabo ebikadde nga biweereza ddala emyaka 100 n'omusobyo, nga bitabo byawandiikibwa mu irimu naye nga biweereza ddala emyaka 100. Ne wabeerawo ebitabo ebiwandiikibwa akaseera kano, naye ate abaakulembera mu kuwandiika ebigambo byabwe tubikozesa ng'era bwe tukozesa ebigambo by'abaakasembayo okuwandiika, yadde nga obulamu bw'abaatukulembera bukyukamu n'obulamu bwaffe obwakati. Mu mirembe egy'edda ekyali kiyitibwa khuffaini, era nga kye kigambo ekituufu era nga lwe luwarabu olutuufu, naye edda bwe baayogeranga ekigambo khuffaini baategeezanga kino wammanga, kwe kuba nti omuntu ayambadde embigere bye nga kyayambadde kiringa sokisi ate kiringa nga ngatto, kintu nga kikolebwa mu ddiba. Tukitwale kati ennaku zino jaketi amaliba bagakola mu jaketi, kati jaketi eyo ey'eddiba nga bw'ogiraba ne bagikolamu sokisi oba ekyambalwa mbigere.
abamu tuyinza okuba twali tukirabyeko naddala abaali batambuddeko mu mawanga g'Abawarabu. Abawarabu batera kyambala. Eno e Uganda abatera kyambala be bannaffe abatambuza omulimu gwa da'awa nga batambula n'Abapakisitaani. Kyemmanyi ne wano ku muzikiti bayinza okuba batera tukyalirako. Bannaffe abo batera okwambala olugoye olwo oba oli kyoyinza okuyita sokisi ng'ekolebwa mu ddiba. Mu lulimi Oluwarabu ekyo kyekiyitibwa al-khuffu. Kibeera kintu kikolebwa mu ddiba nga kyambalwa mu bigere. Naye nga bwe ŋŋambye abawandiika ebitabo, akaseera we bawandiikira ebitabo emyaka 1000 emabega, akaseera kano eyo ennamula weeri, naye n'akaseera kano twambala sokisi. Tegerekese. Era sinakinti oli ayinza okwewuunya omuntu gw'ayinza okusanga ng'ayambadde eddiba mbigere n'agamba ono sokisi tazimanyi. Kati ebyo bibiri tugenda biriraanyisa, ekyaliwo n'ekyakati eky'omulembe gwaffe. Bwe tuba tufuna wuzu tuyisa amazzi ku biyungo bibiri. Ekiyungo ekisooka gwe mutwe, gwe tugumanyi bulungi. Era bwe tuba tufuna wuzu omutwe tetunaaba munaabe, wabula tuyisaamu buyisa maki? Mazzi. Ekifo ekyokubiri bye bigere singa oba obyambazizza sokisi. Bw'oba tobyambazizza sokisi tetubiyisaako buyisa, tunaaba binaabe. Tegerekese. Abashiya bo bwe baba bafuna wuzu ebigere tebanaaba binaabe, bayisaako biyisa. Neffe aba ahli sunna wal jamaa bwe tuba tunaaba ebigere tetuyisaako biyise, wabula tunaaza binaaze, tetubiyisaako buyisa mazzi. Kitegeeza ddi lwe tuyisa ku bigere singa tuba twambadde ki? Tuba twambadde sokisi oba tuba twambadde ekyo kye tugambye kye bayita al-khuffu. Mashu kye ki mu lulimi Oluwarabu? Okusiimuula. Bannannyini lulimi bwe baali bakinnyonnyola baatugamba imraaru lyadi ala shay'i. Okusiimuula kwe kuba nti omuntu ogenda kutambuza omukono ku kintu. Bwe nkola omukono gwange bwe nti, kitegeeza mpisizza, nsiimudde omukono gwange ku ki? Ku mmeeza. Ekyo mu lulimi Oluwarabu kye kiyitibwa almashu. Mu lulimi lwaffe Oluganda kwe tuyita okukola ki? Okusiimuula. Kwe kusiimuula omukono ku kintu. Ate almashu mu mateeka gaffe ag'eddiini kye ki? Huwa isaabatu lyad. Kwe kuba nti omuntu ogenda kukwata omukono gwo almubtalla, ng'omukono ogwo gutobye guliko amazzi, bilmaa'i, ng'omukono ogwo gutobye n'amaki? N'amazzi. Lwaki boogedde amazzi? Kubanga omukono gw'omuntu gusobola okutoba n'ekintu ekirala ekitali ki? Ekitali mazzi. Nga ki? Ng'omusaayi. Omusaayi bwe gukuyikira ku mazzi omukono guba gutobye, naye guba gutobye naki? Na musaayi. Kati amateeka g'eddiini kye gayita okutoba okw'okusiimuula, okutoba kuno kuyina kubanga kutoba kwa maki? Kwa mazzi. Lilkhuffi, nga naye amazzi ago ogenda gayisa ku kye tuyita ki? Khuffi oba esokisi zetukola ki? Zetwambala. Tahiran, nga sokisi ezo ki? Nyonjo, ntukuvu, zirimu wuzu. Oba khuffu eyo
nga ntukuvu erimu ki erimu wuzu satiran lilqadamaini nga ne sokisi eyo gyoyambadde ebikka amagulu ameka abiri bwe tuba twogera okubikka tetutegeeza kubikka kwakuba nti ekigere kyonna okoze eki okibisse wabula kye tuyita okubikka kwa khufu oba okwa sokisi kwe kubikka nga kubisse awo wetukozesa okufuna ki ewuzu kitegeeza sokisi eyo gyoyambadde ng'eri waggulu w'obukongovule obumeka obubiri buno obuli wansi si bwe tuyita obukongovule nga sokisi gyoyambadde eri waggulu wa buki wa bukongovule fi zamanin makhsus nga n'obudde bw'oyambaliddemu sokisi eyo budde bugere okwo kwe kuyitibwa okusiimuula ku sokisi oba ku khufu mu lulimi mu mateeka gaki g'eddiini ne batugamba walmashu ala alkhuffaini jaizun bithalathati sharait okusiimuula ku sokisi okusiimuula ku khufu kukkirizibwa mateeka g'obusiraamu olw'obulombolombo bumeka busatu obulombolombo obwo bwe butabeerawo tokkirizibwa kuyisa kuki ku sokisi naye bwe bubeerawo okkirizibwa okuyisa kuki ku sokisi tugenda kukozesa nnyo ekigambo sokisi yadde nga ebyawandiikibwa baali bannyonnyola ki khufu naye tugezezaako okugiga khufu eno giriraanyisa kuki ku khufu era tujja kulaba sokisi eno sokisi ki ekkirizibwa okuyisaako n'etakkirizibwa kola ki kuyisaako ne batugamba nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga bwe ŋŋambye ku mulembe gwabwe n'emirembe egyaddirira myaka nga 7 oba 8 bayambalanga khufu eyo ne bagitambuliranga nako abaali bagirabyeko olugoye olwo abaali balulabyeko era oli bwalwambala asobola okutambula n'ava wano n'agenda mu mayiro nga nnamba ng'akoze eki ng'akyagitambulirako nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya jarir atugamba raaitu rasula llahi sallallahu alaihi wasallama yalaba omubaka wa katonda nga bali mu lugendo omubaka wa katonda neyeyamba n'agendako mu shootiko thumma tawaddaa oluvannyuma n'afuna ki n'afuna wuzu wa masaha ala khuffaihi weyatuuka ku bigere n'atabinaaza n'ayisa buyisa kuki ku sokisi ze yali akoze eki ze yali ambadde oba ku khufu ze yali akoze eki ze yali ambadde nekitulaga nti obusiraamu butukkiriza okukola ki okuyisa kuki ku khufu n'obulombolombo obusatu bwe tugenda okukola ki okulaba akasooka atugamba an yalbisa alkhuffaini jamian ala taharatin kamila akaseera wokkirizibwa okuyisa ku sokisi zoyambadde kwe kuba nga sokisi zino wazambadde nga wuzuyo emaze okujjula tegerekese n'ofuna wuzu kuva nga bwe twalaba ebiyungo bya wuzu n'oleeta enniyayo n'onaaba mu feesi n'onaaba emikono paka ku bigere n'omala okunaaba ebigere byo n'oyambala ki sokisi bw'omala ozambala akaseera ako okkirizibwa okukola ki okuyisa ku sokisi n'otanaaba bunaabi biki bigere embeera nejja badde nfuna wuzu nennaaba omugulu ogusooka nengwambaza sokisi
nenaaba ogwokubiri nengwambaza socks ne wayitawo essaawa wuzu nenzigwako neŋŋamba nayambadde socks zange zikkirizibwa okukola ki okuyisaako ewuzu nesinaaba bunaabi bigere nayambadde khufu zange zikirizibwa ziyisaako ki amazzi nesinaaba bigere wuzu nenzigwako akaseera ako nzikirizibwa okuyisa ku sokisi oba nedda ekibuuzo tukitegedde mbadde ntambula mbadde nfuna wuzu mala okufuna wuzu nentuuka ku kigere kya ddyo nemmala okinaaza nenyambala ki sokisi nenaaba ekyokubiri nenyambala ki sokisi wuzu nenzigwako nentuuka okufuna ewuzu bwentuuka ku bigere nzikirizibwa okuyisaako oba sikkirizibwa nzikirizibwa sikkirizibwa lwaki tugambye akaseera wokkirizibwa okuyisa ku sokisi kwe kubanga wayambadde sokisi zino nga wuzu emaze okukola ki okujjula jjukira obadde wakanaba ekigere ekikola ki ekisooka ekyokubiri nga tonnakola ki tonnakiraaba naye kino ekisooka nokyambaza ki nokyambaza sokisi kitegeeza wuzu tennakola ki tennajjula kuba omugulu ogwokubiri tonnaba kukola ki kugunaaba tukafunye bannange alhamdulillah kitegeeza okuyisa ku sokisi kwe kubanga wuzuyo omaze ogifuna bulungi nekola ki nejjula bwemala okujjula noyambala ki sokisi toyina kwambaza kugulu kumu ku kumu olwokuba kuno omaze okukola ki okunaaba eyo mumaaso ogambe nti wuzu wenanzigwako nakola ki nayisaako mbadde nfuna wuzu yange nejjula bulungi omugulu ogwokubiri gyonna mmaze okukola ki oginaaba nenyambala sokisi mu kugulu okukola ki okusooka mba nyambala mu kugulu okwokubiri wuzu negenda nzikirizibwa okuyisaako oba nedda salla ala rasulillah nzikirizibwa okuyisaako tokkirizibwa kuba eno eyokubiri obadde ojambala wuzu nekola ki negenda sokisi zino okutuuka mu bigere zirina okutuukamu nga wuzu yo okyakola ki okyagiina ke kalombolombo akakola ki akasooka kwe kuba ng'akaseera we wayambalidde sokisi zo nga wabadde ne wuzu nga nki nga nzijuvu akokubiri an yakuna alkhuffu salihan lilmashi kwe kuba nga khuffu eno oba sokisi eno gyoyambadde eri mu sokisi ezikkirizibwa okuyisaako ki amazzi kitegeeza ano wetugenda kujjamu sokisi ezikkirizibwa nezitakola ki nezitakkirizibwa sokisi ezikkirizibwa zeziro wammanga sokisi esooka oba khuffu esooka an yastura alkhuffu jamia mahalli lghusli min arrijilaini kwe kuba nga sokisi eno gyoyambadde khuffu eno gyoyambadde ebikka ebigere wetufunira ki wuzu wetuba tunaaba ebigere kiriwo ekiyungu ekyetteeka ku kunaaba ebigere eno obugere gye bukola ki gye buviira paka waggulu w'obuki w'obukongovule sokisi eyo eyina okuba ng'eyambala ekigere okuva gye kitandikira paka waggulu w'obuki w'obukongovule kati baziyita ankosooko baziyita batya
ezo zenyini tuziyisaako oba tetuziyisaako? Lwaki? Kubanga zo zikoma kuki? Ku kisinziiro, tezambuka waggulu wa buki? Wa bukongovule. Tugitegedde? Kasokisi akakoma waggulu w'obukongovule oba akakoma ku layini y'obuki? Sokisi ekoma ku kisinziiro oba sokisi ekoma ku makkati g'akaki? G'akakongovule. Eyo tetugiyisaako kubanga eri wansi w'ekyo ekyetteeka mu kunaaba ebiki? Ebigere. Kategerekese bannange? Sokisi yange, mulimu abasamba omupiira wano. Abasamba omupiira twambala sokisi za bika bimeka? Bibiri. Lwakuba kale abamu tutera obutazambala. Wabawo kasokisi ke twambala ebiseera ebimu nga kakomawa ku bukongovule wennyini, ne wabawo sokisi ejja nga mpanvu eyitamu mu kigere kini mwetukola ki? Mwetugiteeka. Bwe mba ne sokisi yange eyo bwetyo nenjambala, obugere busajja nga buli bweru naye ng'eyambuka paka ku ntumbwe, tugiyisaako? Lwaki ng'ate yeyambukira ddala waggulu w'obukongovule nebuyisa nako neyambuka mu ntumbwe? Lwaki? Tetugiyisaako olw'okuba bwe tuba tunaaba ebigere, obugere buli bye tukola ki? Bye tunaaba ate babulesewa? Babulese bweru. Kitegeeza sokisi erina okuba nga eyambalira ddala okuva ku bugere paka ekirala ne kijja. Sokisi yange bisimillah mashallah eyambala okuva waggulu paka waggulu ku bukongovule, naye eriko akatuli. Tugiyisaako? Lwaki? Twawula obutuli bubiri. Waliwo akatuli akabeera mu sokisi ng'omubiri tosobola kukola ki? Kugulaba. Nga n'obwoba ogulabye tosobola kugwawula. Ne wabeerawo sokisi nga n'omukono, ekituli ekirimu n'omukono okukola ki? Guyitamu. Kati sokisi eno eriko akatuli akatono, eyo ekola ki? Eyita. Naye eriko ekituli ekinene nga n'omubiri ogulabira ddala, eyo tetukola ki? Tetuyisaako. Kwe kubanga sokisi ebikka ekyo ekyetteeka mu kunaaba ebiki? Ebigere. Akokusatu, an yakuna alkhuffu qawiyan bihaythu yumkinu mutabaatu almashyi. Kwe kuba nga sokisi eno, khuffu eno gye twambadde nga nki? Nga ngumu. Omuntu osobola okukola ki? Ogitambulirako. Waliwo obusokisi obw'ebbeeyi obwa siriki, tubuyisaako? Lwaki? Lwaki busokisi obwo omulowooza tetubuyisaako? Kuba busokisi obwo oli bw'akambala obulungi n'omubiri osobola okukola ki? Okugulaba. Kitegeeza ekigendererwa ekyokuba nti obisse ekigere tekikola ki? Tekiriiwo, kuba kyobisse kikola ki? Kirabika. Ate no wansi waliwo akalombolombo akalala ke tugenda okulaba, kwe kuba nti sokisi gy'oyisaako nga bw'oba ogitaddeko amazzi tegatuuka ku mubiri. Ne sokisi eyo oli bw'agyambala amazzi tegatuuka ku mubiri, singa aba ayisizaako amazzi gakola ki? Gatuuka. Kati kitegeeza sokisi gy'oyambadde erina okubeera nga qawiyan, nga ki? Nga nywevu, nga ngumu.
bana Uganda socks tetulina socks za winter ze ziyinza okujja ekifaananyi ekirungi tiye ebeera ki ebeera ngumu sinaki nti n'omuntu asobola gitambulirako n'afuluma ebweru olw'obugumu bwaki bwayo kati bwe ziba socks zaffe zino eza bulijjo erina okubeera ekifaananyi ekyangu erina okubeera nti omuntu bw'ogikwata bw'oti n'oginaanuula era oba tosobola kulaba kiriki kiri mabega oba tukifunye nga si ya luwewere oba dda noonya ekigambo ekyo nga si yaki si ya luwewere si ya luwewere sokisi erina kubeera ki erina kubeera ngumu akalombolombo akalala ketugambye ayamnaa nufuudhu lma kwe kubanga sokisi eno egaana amazzi g'oba ogiisizzaako okuba nti gatuuka ku muki ku mubiri sokisi eyo amazzi bwe gaba nga gatuuka ku mubiri tokkirizibwa kukola ki kugiyisaako akalombolombo akasembayo an yakuuna alkhuffu tahiran kwe kubanga sokisi eno gy'oyambadde nnyonjo dirwe tutegeera obuyonjo bwa sokisi obuyonjo bwa sokisi tebwawukanako na buyonjo bwa luki bwa lugoye ebyo byonna ebitta obuyonjo bw'olugoye bwe bituuka ku sokisi ne sokisi eba efuuse eki eba efuuse enkyafu eba erina kusooka kuyonjebwa nekola ki netukula bwe nyambala sokisi yange nga nnyonjo naye nenjambala mu gugulu okutonnya omusaayi bisaako siyisaako siyisaako lwaki kuba omusaayi buki bukyafu omusaayi omuyitirivu gumalako wuzu era bwe bugenda mu lugoye nga muyitirivu n'olugoye lufaaki lufa wuzu kitegeeza sokisi bw'ojambala awantu awayiika omusaayi wuzu egenda genda n'eri mu sokisi ekole ki egende kyekimu ne kuki ne ku khuffu tulomba nange kwe kubanga sokisi yo gy'oyambadde eri ki eri nnyonjo sokisi y'omuntu bw'ajambala n'egendamu omusaayi obuyonjo bukoze eki buweddewo bw'egendamu omusulo obuyonjo bukoze eki ekibuuzo ne kijja sheekh mbadde enfuka neyamba nkojoba ne wabaawo amatondo agagwa muki mu sokisi sokisi yange eba ekyafuwadde oba tekyafuwadde eba ekyafuwadde kweri eba ekyafuwadde sijja kubuuza muntu kube twatandika nabo amatondo ga wuzu gano nago tugaawula amangi n'amaki n'amatono waliwo amangi agatta wuzu agasobola okutta obuyonjo bw'olugoye n'amatondo agatatta buyonjo bwa luki bwa lugoye tugaawula amatondo agatatta buyonjo bwa lugoye kwe kuba nga ne bwe gasammuka tokola ki togalaba naye amatondo g'osobola okulaba ne we gagudde n'ogalaba nti lino litonnye wano ne lino litonnye wano ago si matondo agatatta ki ago matondo agatta ki agatta wuzu naye gano agasammuka n'otakola ki n'otagalaba bwe gaba gagudde mu lugoye oyinza n'obutakola ki n'obutategeera ago gayingira mu matondo
Allah waffe n'eddiini yaffe ge bwakola ki ge bwatusonyiwa naye tekijjaawo muntu kuba nti totwala buvunaanyizibwa kuba nti olimitinga amatonda ago obutakola ki obutakutonnyako tegerekesa akalombolombo akokuna tugambye anyakuna alkhuffu tahiran kwe kubanga khuffu eno gyokoze eki gyoyambadde nyonjo bino wammanga bitera okubeerawo nyambadde kasokisi kange kali ketwagambye akasirike akawewera nenkambala nengatakako okubiri nengatakako okusatu nengatakako okuna nekola ki nenywera ngiyisaako wangi salla ala rasulillah busokisi obwo bwobambala busokisi 8 n'obwambala n'obuyisaako ki amazzi olw'okuba bungi amazzi gayinza obutakola ki obutatuuka ku ki mu mbeera eyo nzikirizibwa oba nedda okkirizibwa batya anaagamba ti tokkirizibwa ajja kugamba tokkirizibwa olw'okuba sokisi esooka teri mu sokisi ezikkirizibwa okukola ki okuyisaako kyetuddaku wano okulaba sheekha atugambye idha labisa al insan khuffan fawqa khuffin n'oyambala sokisi waggulu waayo n'oyambalirako ki endala فإن كان الخف الأعلى صالحا للمسح صح sokisi gyoyambalidde kungulu nga gye wasoose okwambala ekkirizibwa ogiyisaako bw'oyisa ku y'okungulu emalira eyawaki eyawansi kuba eyawansi ekkirizibwa okukola ki ogiyisaako eyawansi tulabye endowooza ebigikkiriza ogiyisaako biri ebina byetukoze ki byetulabye naye bwenyambala sokisi yange eyo eyisoose ku mubiri nga tekkirizibwa naye nezzeeko ng'ekkirizibwa mpisaako siyisaako toyisaako kubanga ensooka ku mubiri tekola ki tekkirizibwa tubyawudde bwenzambala zombiriri nga zikkirizibwa okuyisaako nenziyisaako wuzu yange etuuka kuba zu zombiriri zikola ki zikkirizibwa bwenyambala sokisi yange nga namaze dde okufuna wuzu yange nagifunye nga yamaze bulungi okujjula nenyambala sokisi yange naye ndi mufumbo nembeera ne mukyala wange nga nyambadde ki sokisi zange ezo nkola ntya kola ntya twawule bibiri sokisi tugiyisaako mu mbeera ya kufuna wuzu yokka woofunira embeera yonna ekwetaagisa okunaaba okuyisa ku wuzu okuyisa ku sokisi kuba kukoze eki kuba kufudde oba olina kuddamu kunaaba n'oyisa ku ki ku sokisi naye kyonna ekikukkirizisa okunaaba nga bwe twabiraba wammanga biri ebisatu omuntu tolina woogambira nti nze nkyasobola okukola ki okuyisa ku sokisi byonna ebyekuusiza kunaaba bitta obutuufu bwaki bwakuyisa ku ki ku sokisi
abayisa ku sokisi bamiteeko emeka? Ebiri. Waliwo gwe bayita almuqiimu ne gwe bayita almusaafir. Muqiimu yoyo ali ku kyalo kye kwobeera, ate musaafir yoyo ali ku luki, ku lugendo. Ovudde wano n'ogenda e Masaka, ovudde wano n'ogenda e Mbale. Ono ali e Kampala nga gy'abeera ayisa ku sokisi olunaku lumu essaawa 24 ekiro n'emiki n'emisana. Ali ku lugendo ayisaako ennaku 3 n'ebiro byazo z'essaawa mmeka? Essaawa 72. Ono muqiimu ali ewaka, ali ku kyalo kye, ddi lwabala akadde watandika okuyisiza ku sokisi? Tugambye essaawa 2 mmeka? 24. Azibala atya? Allahumma salli ala rasulillah. Omuntu essaawa ezo azibala atya? Ozibala ng'omaze okusaala subuhi n'omanya nti essaawa zange ntandika okukola ki? Okuzibala, oba akadde k'ofuniddeko wuzu. Omuntu abala akadde ako okuba nti ofunye wuzu, nafunye wuzu yaki? Ya dhuhuri. Wuzu yange nekola ki? Neggwako. Nentuuka okufuna wuzu endala, nempisa ku ki? Akadde ako otandikira okubalira essaawa 24. Tukitegedde? Nvudde ewaka nenfuna wuzu yange yaki? Eya subuhi. Nenyingira ekibuga nga nayambadde ki? Sokisi zange. We akadde kentandikirako okuyisa ku sokisi kwe kuba nti wuzu ya subuhi ekoze eki? Egenze nenzizaako wuzu eki? Empya. Wenzirizaako wuzu empya wentandikira okubala obudde bwange essaawa zange 24. Tugambye ali ku kyalo zibeera essaawa 24. Ali ku lugendo zibeera essaawa 72. Ow'olugendo waafuna byonna ebimwetaagisa okunaaba, aba ayina okunaaba, ate tagamba nti essaawa zange kanziremu nzibale bupya. Essaawa z'ow'olugendo zo tuzitegedde. N'ow'olugendo mbadde nva Kampala ngenda Masaka, mba ntuuka mu Lwera nenfuna wuzu nempisa ku ki? Akakadde kennyini wentandikira okubala essaawa zange 72. Wabula sizitandikira waka nga nsimbudde okgenda wa? Ku lugendo. Otandika ozibala akadde wuzu yo weekoze eki? Weegendedde nozzaako wuzu eki? Empya. Allahumma salli ala rasulillah. Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Safwan bin Assal atugamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'muruna idha kunna safaran. Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatulagiranga bwe twabeeranga ku lugendo alla nanza khuffana, okuba nti sokisi zaffe, khuffu zaffe zetwambadde tetukola ki? Tetuzijjaamu. Bwe tuba tutuuse okufuna ewuzu tuyiseeko mpise. Tukifunye bannange? Ekyo era ne kitulaga nti ali mu lugendo nga bwakkirizibwa okuyisa ku wuzu, okuyisa ku sokisi ne kuffu, n'ono atali ku lugendo naye akola ki?
akkirizibwa. Mbadde ndi ku lugendo mba Kampala ngenda wa Masaka, naye mmakkati awo nenkoma mu Lwera neŋŋamba eby'e Masaka sikyakoze eki, sikyagenze, nembeera weewa wa mu Lwera bisaako ennaku 3 n'ebiro byazo olw'okuba nabadde mu lugendo oba akaseera ako mba nfuuse wa lunaku na kiro. Salla ala rasulillah. Tukifunye ngenda ku lugendo era ndi ku lugendo naye ngenda Masaka tuuse mu Lwera ebyolugendo byange nenkola ki nembitta neŋŋamba kati kanfuke mutuuze weewa w'omu Lwera abange akaseera ako mpisaako ennaku zange 3 oba mpisaako ekiro kimu n'emisana gaakyo. Tukifunye bannange? Allah kusiime. Funye bulungi bannange. Mbadde ngenda Masaka, mbadde ngenda Mbale, olugendo lwange nendukutuliramu ewa ejjinja, ate nga mutugambye nti ali mu lugendo ayisaako ku sokisi essaawa 7:2 nenfuuka mutuuze w'ejjinja, malayo ennaku zange zino 3 oba biba bifudde, biba bikoze eki, biba bifudde, kubanga akaseera ako ofuuse muki mukiimu. Ate abadde ow'e Kampala oli muki w'e Kampala n'oyingira mu lugendo nga n'oli waawa w'e Kampala, pisaako ennaku 3 n'ebiro byazo oba mba ndi wa kiro na misana. Akaseera ako gwoba oyingidde mu luki mu lugendo, naye olugendo luno luyina kubeera nga luyingira mu ŋŋendo ezo Allah ze yatukkiriza okukola ki, okutambulira. Oli talina bwagamba agenze mu lugendo, agenze kufeera abantu b'Embale, agenze kufeera b'e Masaka, agambe nti ndi ku luki, ndi ku lugendo, obusiraamu bwanzikiriza okuyisa ku sokisi ennaku mmeka 3. Olwo olugendo oba oli mu lugendo lwa kujemberani Allah. Mungu bw'amusaasira aba tannatuuka Mbale ne yeekuba mu mutima n'agamba mutuufu bye ŋŋenda okukola Allah takola ki, tabyagala, n'akola tawuba, aba naye ayisaako ennaku 3 n'ebiro byazo oba amaze omusiraamu amaze okwenenya n'agamba Allah bye mbadde ŋŋendako Allah nsonyiwa. Aba amaze okuyingira mba olugendo. Lwaki? Kuba entandikwa y'olugendo teyabadde nki, teyabadde ntuufu. Oyo tatwala hukumu yaki, tatwala namula yayo yali ku luki, ku lugendo. Olugendo lulina kuba lwa kilomita meka? Tetutera kutema kuswala oba ffe tusaala namba. Olugendo luyina okuba nga lwa kilomita 7.4 ze kilomita 8. Kilomita omuntu zokkirizibwa okutema ku swala n'okuyisa ku sokisi oba ku khufu ennaku 3 n'ebiro byazo luyina okuba nga olugendo lwa kilomita 8. Kilomita okuva e Kampala ku Masaka Road ziwererawo. Kayabwe simanyi siriwo ku Masaka Road. Mu Lwera ziba ziweze. Omuntu ku lugendo lwonna lw'omanyi nga kasita osala kilomita mmeka 8 ng'olugendo lw'ogenzeeko
walutandise n'enniya yaki y'olugendo, awo okkirizibwa okuyisa ku sokisizo ennaku 3 n'ebiro bimeka 3. ebitta okuyisa ku sokisi biri ebintu bimeka 3. ekisooka byonna ebireetera omuntu okunaaba bitta okuyisa kuki ku sokisi. tukitegedde? byonna ebireetera omuntu okunaaba bitta okuyisa kuki ku sokisi. ekyokubiri okuzijjamu. ensobi ayo n'abantu batera ogikola. oli n'afuna wuzu n'ayambala sokisi, wuzu n'emuggwako, n'afuna wuzu endala n'atuuka okusaala n'ajja mu sokisi. tukafunye wuzu ey'okubiri eno gy'ofunye wayisizza kuki ku sokisi, tewanaabye biki bigere. kitegeeza ne bw'otuuka okusaala sokisi ezo ozisaaliramu ebbanga lye zimala nga wuzu tennakola ki, tennaziggwako. naye bw'ozijjamu kitegeeza osadde ne wuzu eyakoze eki, eyasoose, ate nga wakati awo wagikutuddewo n'ekizuuzo ekyakoze eki, ekyakutuuseeko. nga tetunnalaba bitta wuzu, bitta kusiimuula ku sokisi. allah alina kyanzijukiza. tuyisa batya ku sokisi? okwata kagalo n'okabisiwaza n'oyisaako bwoti, oba kuba bwe tuliraba nga tufuna wuzu, twalaba dda wuzu, bwe twalaba okuyisa mu mutwe twagamba kutobyako butobya ki nviiri, kikola ki, kimala. kati n'okuyisa ku sokisi olugalo luno olumu lumala, oba bisaako nti sokisi tuziyisaako bwe tuti. allahumma salli ala rasulillah. katukitwale kino kyekigere kyaffe ne kino kigere kyaffe bibiri, n'okwata amazzi n'okola ki, n'ogasammula. n'okola ki, n'ogasammula. oyisa kuva ku bigere gye bikola ki, gye bitandikira, n'ojja n'okola ki, n'oyambuka. tukirabye mazhabu ga imamu Shafiri ge tusomako, sokisi tugiyisaako bwe tuti. oyisa okwate engalo zo bbiri, okwa kkono n'okuteeka ku kisinziiro, okwa ddyo n'okuteeka maaso gaki g'ekigere ge kitandikira, n'oleeta bw'oti. guno nga gutambula wansi, guno gutambula guddawa. tugitegedde? allahumma salli ala rasulillah. okukola bwe tuti, bwe tuti. tukalabye guno n'oguleeta bw'oti ng'oyambusa, guno n'oguleeta ng'okkirirawa, n'oguvugira wansi. tulabye bannange bwe tuti. bisimillah. bwe kuba kuyisaako bigere nga bwe tugambye wali, kimalira okukola otya bwoti, kikola ki, kimala. n'obugalo buno obubiri bukola ki, bumala. tukifunye bannange. naye ayagala okukola sunna kwe kuba nti ekibatu kino kyonna okola ki,
okukiyisaako. Bwe mpisaako ekibatu kyange ne nkiyisa eno ne mmala ne nkiyisa n'eno, kituuka? Kutta ekibatu kyange kirimu amaki ne mpisa eno ne mmala ne mpisawa, tekituuka. Lwaki? Bwe twali tulaba mu wuzu, ekiyungo kyonna eky'etteeka kyetaaga amazzi gaakyo nga maki? Nga mapya. Kati bw'okwata ekibatu kino ky'oyisizza eno n'omala n'okiyisa n'eno, kitegeeza kino ekyokubiri okiyisizzaako amazzi agamaze okukola ki? Okukozesebwa. Kino kirina kufuna mazzi gaakyo, n'ekyeno ne kifuna amazzi gaaki? Gaakyo. Era kya sunna okuba nti oyisa engalo ne zitambula ne zambuka paka waggulu w'ekyo eky'etteeka nga tufuna ebiki? Ebigere. Kitegeeza engalo zo zirina okwambuka paka waggulu w'obuki? W'obukongovule. Tukategedde ako? Bwe tutyo bwe tuyisa ku ki? Ku bigere. Tugambye bitta okuyisa ku sokisi, ebyo byonna ebireetera omuntu okukola ki? Okunaaba. Ekyokubiri, okuzijjamu. Kasita ojjamu bw'oti sokisi n'ozizzaamu, mba nkyaddamu ziyisaako. Bwe nzijjamu nga nnina wuzu yange zisaaliramu, naye bwe nzijjamu nga wuzu yange emaze okukola ki? Okufa, ebigere enkola ki? Binaaba. Tubitegere bannange. Bwe nzijjamu sokisi, wuzu eba emaze okukola ki? Okufa. Okujjako singa mba sinnaba kukola ki? Ziyisaako. Ne bwe mba nzambadde wuzu neefa, nenziramu nenfuna wuzu nenziyisaako nenzijjamu, wuzu emaze okukola ki? Okufa. Kubanga wuzu ey'okubiri saanaabye bigere, ebigere nayisizzaako biki? Biyise. Kati okuddamu okubiyisaako kwe kuba nti ebigere bino nabyo nabifunye buki? Bupya. Ekibuuzo ne kijja, sokisi zino oziyisaako nenziyisaako leero, okuddamu oziyisaako nina kuddamu kuzooza oba ziba zirina kuddamu kunaaba? Bwe ziba nga zikyalina obuyonjo bwazo nga tewaliwo byazituuseeko bitawuzu, nga n'olusu tezinnafuna lusu, zisobola okubeera nga zirina wuzu naye ne zizaala olusu. Ate mu Busiraamu tokkirizibwa kukosa muki? Musiraamu munno. Kitegeezaawo ogenda zinaaza, eswala yo ojja zisaala, n'okubeera entuufu ejja kubeera ntuufu, naye ojja kuba okosezza baki? Banno. Bw'oba ozambadde leero ne zitatuusibwako bitawuzu yaazo, enkya n'ozambala osobola okukola ki? Okuziyisaako. Kati tubyawula tutya? Kiri kye twagambye nti ali ku lugendo aziyisaako ennaku 3 n'ebiki? N'ebiro bimeka? 3. Ekyo kitegeeza omuntu okuzambala ne zimusigala mbigere ennaku 3 n'ebiro byazo. Ekyo babala ennaku emmeka? 3. Atali mu lugendo bw'ozambala nodda ewaka n'enkya n'ozambala, bwe ziba nga tezinnafa wuzu yaazo, okkirizibwa okukola ki? Oziyisaako. Ekisembayo, inqidaa'il mudda, okuba nti obudde obukkirizibwa okuyisaako sokisi bukoze eki? Buweddeko. Bw'azambadde nga toli ku lugendo n'ozambalira essaawa 24
nga zikyali mbigere byo essaawa ezo 24 kasita ziggwako tokkirizibwa kukola ki? Ebbanga lye zimala nga zimaze mbigere by'essaawa 24 naye bw'obanga ozambadde nga bw'ozijjamu kikola ki? Kikyuka. naye kasita ozambala ne ziweza mbigere byo essaawa 24 awo obudde bwazo obukkirizibwa okuziyisaako buba bukoze eki? Buba buweddeko. Ow'olugendo essaawa 72. Ekisembayo mbadde nfuna wuzu yange ne ntuuka okunaaba ebigere. Bwe mbadde mpisa ku bigere sokisi nevaamu. Oli ayinza kiraba ng'ekiri ewala. Waliwo abantu abalina amaanyi nga bwe tulabye wano. Oli mu kuleeta bw'ati guno ogwokubiri ne kukola ki? Ne gugenda ne sokisi. Akola atya? Ayisaako oba okuyisaako kuba kufudde? Kuba kukoze eki? Kufudde. Kuba kitegeeza ewuzo ayina yaki? Ya kitundu. Kyefaananiriza ku muntu ayambala sokisi ng'anabye ekigere ekisooka n'ayambala sokisi n'anaaba n'ekyokubiri n'akola ki? N'ayambala sokisi. Ekibuuzo ne kijja, oli ayina omugulu oguli artificial bamwambazaako mwambazi, ayisaako tayisaako? Ayisaako. Atooka okugulu okugulu okuli artificial takola ki? Takuyisaako. Bwakuyisaako tekirina buzibu, naye bwasaala nga takuyisizzaako eswala yeebeera ki? Nekyefaananiriza ng'omuntu oyayingira amantu Allah be yakutulako ekiyungo nga kyawuzu, toyina mukono. Tusaba Allah atukumire ebiyungo byaffe. Toyina mukono Allah gwakutukira muno n'otuuka okunaaba omukono onaaba wano awasigadde oba tonaabawo? Tonaabawo, kuba wano woonaaba tewayingira mu byetteeka mu kunaaba omuki okujjako ng'omukono gwakutukira wa? Muno. Bwe guba gwakutukira muno, kino ekitundu ekisigaddeko kyokole ki? Kyonaaba. N'ow'ekigere bwakole ki? Bwafaanana. Bwe kiba ng'ekigere wetuufuna wuzu wonna baakole ki? Tewaliwo ng'ayinawo kiri artificial, bwakiyisaako ahlan wa sahla, bw'atekiyisaako wuzu ye ebeera ki? Ebeera ntuufu. Naye bwe buba nga bugere bw'omu maaso bw'ayambaza ng'ekisinziiro n'obukongovule kwebuli, obwo bwakola ki? Abuyisaako. Eno mu maaso ne bwatakola ki? Ne bwatayisaako. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.